era bampita obusungu yampita emirundi mingi. Ekyokubiri, nze njagala nnyo emikolo gy'abasiraamu. Maama wange jjajja azaala maama omusajja yalajabu Kimuli, omukyala ye Hadija. Maama wange yali musiraamu n'afuuka omulutadi naye tebamukuba mayinja. Mu famire yaffe abasiraamu basingamu obungi, baganda bange maama era nze nakula manyi nti bamaama babasawiya babasafiina babaani manyanga ga basiraamu. Kati bwembeera amasiraamu mbeera comfortable. Ekyokubiri, eddiini njagala ya mwana adimayala nti badde ngamba omukyala wange bwali awo nemugande bakristians ekyetukola oteekako omwana munno obwana mwandu nga muto sitigima. Kyokubiri, olwokuba biba byakibibbi nofuna abayayi bakwate maliyoni bagitwala baana bana babonaabona, naye ebyemisana bane bajja misana. Okuuma emaliyo. Ekyokusatu, kaakati siyeraliikirira omukyala wange bwansala ne ku lusuma agabadde omugambazi afunye ebbaawo. Abasajja basinga obungi balina endowooza egamba nti omukazi bweyawukana naye asiraane akulemerako, musabire gyagenza abeere bulungi. Nolwekyo ndi musanyufu nnyo, nebaza aboogezi, nebaza enteekateeka yonna, nebaza ki. Nze ne bw'obuuza ku mikolo mingi, nze mirundi sirya mmere ku mukolo, naye wano ndiddewo. Sirya mmere ku mikolo, asaba kabula nga ngenda, naye wano ndiddewo. Aboogezi nammwe banaye mwe bali kunyumisa mukolo. Abooludda enzira zombi mbebaza okuuma obuntu bulamu n'okubeera obulungi. Ate n'abategesi b'omukolo nembebaza tewali kasita olaba nga bakugamba nti abatudde wano mujje mulye, omanya bwe tewali byakulya. Naye wano abantu bateredde kasita olaba akakyakala n'omukirala ekitegeeza tewali mmere. Banaye mwebale kutegeka, mwebale nnyo, kinkoze bubi. Lusuma simulabyeko akyali mu bintu bye, naye mwagaliza emikisa. Ate n'omwami naye nemugamba amusanzanyirira amwongereko bwongezi, naye ate tamussa wansi. Olusuma naye muyivu, omuntu alina PhD, dokita tasaaga, kubanga dokita bwafumbirwa omuntu abayigiriza. Abasajja batya abayigirize. Kakana musajja bw'aba atejo obulaba bakaba palamenti bagenda mu palamenti baawukana, kadde ku Lusuma naye ayina okumanya ti diguli zakoma mu yunivasite ewaka kati afumbiddwa. Diguli zirina kuvaayo ng'asaba mulimu obanga bazimusabye. Ewakati wali diguli. Maleegi teba ya diguli. Bw'oba oyagala okwangala mu bufumbo, obufumbo bulemeze ku primary. Ate obufumbo obutuuka ku secondary school, ku university tebusobola kutambula. Omukazi mu Christianity mukwasa guno gwa kitala. Abakazi baba babendera mu kyaki, kitala kyaki bagikuuma. Naye ennaku zino abakazi tetubakuumira ku bitala, tubakuumira ku mapenzi na ssente. Laba etaliimu ssente eyo tewali ajakala. Ate kyonga maliza okoledde ekintu kirungi. Nazaalibwa ennaku z'omwezi 25 Novemba 1958. Olwaleero mpezezza emyaka 67 naye nga nyiwereza wano. Naye bw'olaba olowooza nti nengana ne Junior oba mutabani wange akulya bulungi. Engalo z'omukukunavu.